Ni kakongoliro 226. Barakallahu fikum. Tubebaza mwenna gye musalidde etarawehe ne mukomawo ne mwanguwa musobole okujja ku programu eno. Ensitano y'omumanyi 226 batuteekamu ssente bakadde baffe aba anti-porridge. Banano aba anti-porridge kugamba mukwano ndina ddala mwezi guno gwa Ramadan mukwano tonywa ate by'otasobola biyinza n'okusobozesa okubeera nga tosobola kulongerayo olunaku wadde n'olumu ate kufiira kinene kale bakuleetedde obuwunga bw'obuugi mu bika eby'enjawulo nga buno muli bwa mugaso nnyo eri obulamu bwo terumya njala ate nga buwooma era bulimu ekiriisa. Tulina obuwunga nga staple nga buno oteeka mu mazzi agookya anoonywa ate era bakuleetedde obuugi obw'abaana abatagejja. Mulimu abaana abatagejja nga yaali awo tagejja tawanvuwa ate yeeyongerako kuyimpawa ye musiiwuufu ate abalala tebalina appetite. Byonna babikuleetedde bakuyambeko. Amanaafu mu mubiri buno nno bukoleddwa mu mata musujju kasooli amatooke ne mu bibala ebirala. Kale basanga wano Wandegeya Bombo Road nga wakava mu bitaala gwe abaate ku saidi y'omu kibuga nawe wava eri ebisega bwayise gwe nno toyingira awo ng'otuuka mu bitaala awo basanga okankuwa essimu ya anti-porridge obakubireko basobole okubeera nga bakuleetera wonna w'oba oli eri 0705 10 8 oba 0798 13 05 52 nga bali wamu n'aba Prestige Margarine Siege ow'omulembe musiga ku migaati alimu 2 Moni. Genda mu supermarket ekuli okumpi ne mu dduuka erikuli okumpi ofuna abasobozi mugende mu Chapa General Enterprise wali mu kikubo Pozinambusa Arcade wenyini Haji Rashid Ssenyonga sahaba abeererawo ddala. Mukulu togenda ku mikolo ng'ogenda owuuba wuubi mikono nga togenda Prestige Margarine bajja kumanya nti ono omuko oba yavuddewa kiyinza n'okummisa omukyala ng'alaba ntosaanidde. Genda ne Prestige Margarine abike buli kimu kyonna kye bandi kusabye. Ensiitano y'omumanyi 226 Abdulhamid Kizito Musenzalanda gemanya gange. Tulina ne Chief Examiner Imam Ahmad Sulaiman Cheyune tulinaye wano era atera tulina tumite Chief Recorder oyo ya recordinga buli kimu kyonna era Max balize baba bafunye babanga abatoddeko yabongeza yabatoolako kyonna kyabayagadde naye muntu mulamu kubanga nabo bazeegattira. Mu kaseera kano kansooke nsabe mukadde waffe Imam Ahmad Sulaiman Cheyune abalamuseeko n'oluvannyuma lw'okubalamusaako ate n'omumbejja abalamuseeko olwonzeeko obubaka bw'abakadde baffe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Afdalu salawatillahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. tumebaza Oweekitiibwa Jalla Jalaaluhu nga nnaku z'omwezi 2 mwezi gwa Ramadan omwaka 2047 hijiriya byebisiibo ennaku z'omwezi tetusiiba leero 2 omwaka 2047. Eggulo twavuddewo ku puroguramu eno saala twagitwanguyize nabo bonna abewaayo ne beesaddaaka bagibeeramu nabo okusaba nabo abanguyize. Tweyanza nnyo tweyanze bano obutafaanagana ne be twabadde nabo emisana bonna balabika basanyufu kubanga bamaze dde okusiibulukuka tebalinako obuzibu. Kasaba omumbejja ono ababategeeze ate era bategeeze n'amateeka ge tugenda okutambulirawo inshallah. Omumbejja ssebo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abali ku 107.9 Pal FM kali amutwa bulijjo nali ku www.palfmuganda.com tubagala nnyo ebitenkanika. Tana kugenda ku YouTube channel yaffe tuli ku Pal FM Islamic channel jobo ogenda kuba tulaba live ku Pal FM Islamic channel jogenda okubanga otusanga. Olunaku olwaleero amanya nze Mumbejja Freda nga bwe bagambye ate ngenda kukusomera betuli nabo mu nsitano y'olwaleero akawungezi ka leero.
Amateeka ngenda kugabagamba kansooke mbabuulire tulinawo Kisame Eunice okuva e Mutungo, tulina Lukongwa Murushidi okuva e Wakiso, ono nno abamwannyinaze Abdul Hamid Mukeba okuva ku Bilali Bwayise ne Kairat Swale okuva e Namagoma. Amateeka tegaawukana nnyo ne ge tuba tujja tulaba. Kairat Swale. Wali awo Kairat Swale gwe tulina y'omukyala ekaaliwo abasigadde baami. Amateeka bw'ojja ku muzindaalo yogera erinnya lyo gy'ovudde bw'oba oli wa ssomero, awo tubuulira essomero ly'ovuddemu, oba olina omulimu gw'okola osobola ogutugamba naawe agukola, oyogera erinnya lyo gy'ovudde n'ennamba yo gy'okotte. Tuyina ebibuuzo 4 mu myetooloolo 2 naye tusooka ne Quran Karim eyo gye tusooka nayo otubuulira w'ogenda okusoma. Otubula wogenda okusoma, yes. Then omwetoolo ogusooka gulimu ebibuuzo 2 nga byonna bitwala maxi 5 naye bw'osimbuliza oba n'ojuliza Quran oba hadithi byonna oba aya oba hadithi oyongerwako akabonero kalamba. Quran etwala obubonero 10 wabula towanika omukono nga olaba ekibuuzo okimanye kya munno nga olaba kimulemye nga tebannakugamba nti ani amulonda, towanika omukono. Wabula bw'owanika omukono n'olondebwa n'oyita ekibuuzo ekyo ogenda kufuna maxi 2 naye era bw'oba naawe ojuliza oyongerwako kamu n'ofuna maxi 3. Ndowooza tutegerese bulungi. Ebitiibwa byonna bimaleeyo eby'omuntu gw'oba oyogerako. Awo tuli. Tweyanza nnyo tweyanzeege mpozi ekitiibwa kyabo tuba twogeddeko tuba twagala nnyo okwogera tuga nti omubaka Muhammad nga temuganza waliwo sahaba Ali omumanyi gundi ebyo tubyagala nnyo. Bisigalayo tujja kuba tulowooza nti ogamba oli gwe musaala naye nolwekyo tetujja kuwa kabonero konna. Kale nnamba emu yingira ku muzindaalo tubuulire gwani bw'olaba nga omuzindaalo gwe gusinga obuwanvu ng'ogussaako awo gwakumala naye era otunulako mu kamera eyo kubanga ensi yonna eba ekulaba kyokola kyonna gwe kusoose okujja mu sitaani yatika tukikyomutendeka anaaba alina essanyu lingi nnyo oba wasiibulukukidde wamuleetedde ebyo. Kale Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Yunus Kisame nviiridde Mutungo okunya era nga ndi musawo. Sigwe mulundi gwange gusoose okwetaba mu nsiitano guno mulundi gwakubiri. Oli musawo wa bisolo oba wahabu? Ndi musawo ow'abantu alhamdulillah. Medical oba habu? Ne wahabu era abeera w'abantu. Medical doctor. Kale ate gwe nkwagadde nnyo era ngenda kusooka ndowooza era byolonze muyinza okubamu eby'obusawo. Kakati tutandika ne Quran. Tandika ne Quran. Kati ronda era ndowooza waliwo obusawosawa bwa Quran yonna sayansi mwereere. Otubuulira wagenda okusoma? Naam. Ngenda kuba nsoma Suratul Anbiya. Sura ya 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا
العابدين. Jazakallah khair. barakallahu fik. Webale nnyo niwebalire ddala omusawo omutendeke. Kakati sooka omulemu sooka omulemu onyone ku tuzzi insha allah tetufune namba 2 naye atutwale mu Quran. Omuzindaalo ogwo gukka ne gutuuka ku saiziyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya lyange nze Murshid Rukongwa okuva Wakiso ekyalo bakiyita Bakka district. Guno gwakomeka? Guno gwe mulundi gwange ogusoose okuyitaba musiitaani eno. Okay. Oliko Oluganda ku Lukonga binaayisa? Erinnya lye kalifaanagana bufaanagana. Tebuli ogenda okusoma. Ngenda kusoma Surat al-Qadr eri mu juzu esembayo ya 30. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. barakallahu fik. Webale nnyo webalire ddala munnabisiro ebakka obusiro. Kale akutte namba 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Abdul Hamidi Mukeba. Namba 3 anvide ku Bilal Islamic Schools Bwayise. Nakusoma Qur'ani suratu al-Isra'i. Nyingine kusoma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أحسن الله إليك. بارك الله فيك. webale nnyo webalire ddala omuyizi. Kale katugende ku namba 4. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Khayat Saleh ngabidde namako. Omundi gwange gwakubira okujja mu Seitaani. Tusanze okulaba wakomawo olwasooka. Yavako ku makya. Werabidde. Kale ogenda kusomamu? Ngenda soma Surat Kawthar mu juzu eya 3. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ye mwana w'obuwala yeetabye mu siitaano nga bali n'abaana ab'obulenzi. Tusaba buli muntu yenna aliwo yaba asinga. Kaakati tugenze ku nnamba emu ayingire ku muzindaalo
Dokita Mutendekero osinga kujjanjaba ki? Ekibuuzo ndabika sikitegedde bulungi. Wakuguka mu kujjanjaba ki? Nze sinaba kuguka. Byonna bijjanjaba n'amanyi n'amaaso. Naye nga insha Allah osoma kujjanjaba kiku? Ogenda kuguka mu ki? Mungu anaaba ansaasidde njagala nkuguke mu mannyo insha insha Allah. Tusaba Allah kyoyagala kikuteeremu obwangu. Kakati musawo kisaba kino kibuute buba. Kale tuweeyo emiteeko gy'abantu babiri nga baakolimirwa. Naam. Emiteeko gy'abantu babiri abakolimirwa kwe kuli omuntu eyekuba ttatu n'omuntu ayunga enviiri. Obubonero. Bakuwadde obubonero bwo 5. Ekibuuzo ekyokubiri, obusiraamu bwateekulwa amazzi emiteeko mingiko, kale bwe tuweeya ebiri. Amazzi sinategeera. Obusiraamu bwateekulwa amazzi emiteeko, tuweeyo ebiri. Amazzi mu genero Gwe kyotegedde kyo. Amazzi tuyina ebika by'amazzi ebiva mu muntu nga mu byo tuyinamu almaniyu, almadhiyu walbawl. Wamusebe bimeka. Omusabe bibiri. Kati abagudde. Nsaba ku ekibuuzo nsaba kunziriramu ku kibuuzo. Nakugambye nti obusiraamu bwateekulwa amazzi emiteeko, tuweeyo ebiri onule nga bw'oli musawo. Tuyina omuteeko gw'amazzi okuva mu bantu, tuyina n'omuteeko gw'amazzi Mungu gassa nga gajja mu ggulu nga bwagamba wanazalina mina samai ma'an mubaraka. Bamulonde. Ati togamba nti mwenna bwe muwandika abamuddiridde gwe tuba tuwa omukisa. Tuyina amazzi na Mushiri Lukongwa namba 2 Ova Katwe. Mba Wakiso Binabyogera byonna birebeeta lumu. Ne bannakiso bakuwulire. Mushiri Lukongwa namba 2 Mushiri Lukongwa mba Wakiso Baka Wakiso district. Emiteeko gy'amazzi tuyinawo agatukuza n'amanagisivu obanga ngesi tuyina agatukuza gebeta at-tahur agatukuza ne tahiro gali mutayo nga matukuvu naye nga tegatukuza. Bakubonero. Barakallahu fiik. Bubiri. Kakati musawo. Muyimirire. Kakati musawo kansuke nkuwummuzeemuko onywe ku lwendo lw'amazzi ate bwe tunaddamu. Namba 2 jangu. Namba 2 yogera. Mushiri Lukongwa namba 2 Mushiri Lukongwa oba Wakiso. Mutamalizeeyo. Amubuuze ekibuuzo kyo. Ebibuuzo bibiri biwedde. Ebibuuzo bibiri. Gwe sooka weetereezeeyo. Ekisooka yakimaliriza. Kati ngenze ku kyakubiri. Tugenze ku wakubiri. Kale tuweeyo emiteeko gy'abantu babiri nga bakolimirwa. Toddamu oli bayogedde kubanga bangi. Tuyinawo omunyi w'omwenge, tuyinawo ne akutulawo Luganda. Kati tusooka kuwa wakusatu amuddiridde, era okusatu singa kikulema ate nga tuddayo eri emabega kuba naye aba amuddiridde gye yavudde. Janku Muzindaalo gwani
amanya Abdul Hamid Mukeba namba 3 okuva ku Bilal Islamic Schools bwayise. La'ana Allahu al-yahuda wan-nasara. Katonda yakolimira abayahudi n'abanaswara. abayahudi n'abaswara bakolimirira mu obubonero busatu. Bubi wasome Quran mugaddemu obujulizi owebaka omwenge omuyomwenge simukolimire ayina punishment ye ayina akuba kibooko netalimba kolimire ate omuteeko gw'okulibwadde olese gwe wadde gujja kuyita niyo gusoose gutaddemu ansi emu nga ntuufu ng'endala si ntuufu omwenge kubanga ekikolimo nakyo kibonerezo kyenyininyini ekikolimo nakyo yo punishment eryawo kati ate obwomwenge obumwadde bibiri ayina kibokoze ye. Okay, ekibuzo kye ekyokubiri kiga nti obusiraamu bwateekebwa okunaaba emiteeko tuweeyo ebiri. Tulinayo omuteeko ogwa janaba ng'omuntu yegasire mukyala we Allah mwagamba in kuntum junuban fattaharu. Tulinayo omuteeko n'ogwa mukyala ng'ageze mu nsonga ze ez'omwezi nga bazibuddemu ateekeddwa okunaaba. Kakati simanyi batunamu obubonero oba sookaddemu atereeze kubanga lwawo wakyamiddemu awo. Abantu abanaaba janaba tebava mu kwegatta na mukyala. Janaba eva mu bintu ebisuka mu kimu kati owokakomesi singa ogabwe kunaaba janaba naye otandika okunyonyola obuno bimalayo byonna kubanga janaba eva mu bintu bingi kiva mu gukenyini kimanyi oli sheekh janaba nehiru kati simanyi batumubonero abadde akikunyirwa kuba abadde akiteekateekaku nnyo obubindu bwogezi mu kunyonyola kati n'oyagala okuwulira janaba nehiru tumuwobonero kale butaano eri aya yagisomekifuna aya badde somukolera naye tubadde tumala kumuzimbazimba asooka okuba nga gwaguma muwobonero butaano muna kati naawe kankuwummuzeemu ogira ate naawe onywa ku twendo tw'amazzi. Ani oyo amanya Abdul Hamid Mukeba ngoyogera emirundi gye wakasamba champions league wakasamba emirundi emeka tagimanyi guno gwa kusatu agambye nti ndowooza kitegeeza naye teyeekakasa. kati wakola obulungi ennyo wakuma mutendera ki semifinal inshallah kati ojja kumalayo fyoka finals n'okubeera first oba sikyolina muniya kyolina anti okiwona kyona kyakuwa obana mugaa nti akangezeeko bugeza era ngaogezaako. Kale mukulu ow'enniya yagala okubeera nga gwowangudde tuweeyo emiteeko gy'abantu babiri nga bakolimirwa todda bwe bayogedde. La'ana Allahu man ata al-bahim oyo agenda eri ebisolo then omulala la'ana Allahu akilu riba obonero mukaaga obulidde. Okay. Kakati naawe ogira ow'omulamuko ate mufune gombuza kimu ezo galubindi zirabika tulina omulinda sorry badde mmanyi nti n'ekyokubiri akibuuse. Kale ekibuuzo ekyokubiri kakati otutaba kukiddamu tubadde tunamuwawi oba tubadde tunamuterawo zero. Kakati ekyo nga tukimbuuzira bafuna kubanga fault yosi yabafuna bonero webululu kikoze bubi obutava ku muzindalo. Kakati omupiira wenejja nemutajja yeekuza obubonero nga batazze nga batuwa golo 3 ne points. Kakati ekibuuzo ekyokubiri kiga nti emmunyenye zirina emirimu mingi. Emmunyenye zirina emirimu 3 kale tuweeko 2. emunyenye zisobola okukozesebwa
kubano abalunnyanja batambula okufuna direction. Ekirala zisobola okukozesebwa okuba nti zituwa light okumulisa. Ekisooka emunyenye zisobola okukozesebwa ku balunnyanja ab'oku mazzi. Ekirala emunyenye zisobola okukozesebwa mu kutuwa ekitanga kubanga omunyenye ku balunnyanja bamulonde bulungi mubaloko muki namba nya nti ate obadde awanise katudde ku namba emu eyo tudda ku namba amanya y'olusu kisame namba 3 oli jangu namba 3 namba 2 tugoberera mateeka sheyi anti mateeka kati oli namba bw'abameze bunnya tuddawo nedda lindako ono namba 3 namba 2 yaba muddiridde oba namba 4 ategedde oyo no yabakama jangu namba 2 ono amanya Lukonga Murshidi Wakiso Baka Village. Obubonero muziremu ekibuuzo obubonero ekisooka ddala lujuma lishayatin emunye ezitogobera shaitani gitwa kibuna omwoyo ebyo ate zina tusama ziwunde kati bolyagala kuddiremu ki kakati ansi badde mu ayemu walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih wajalnaha rujuman lishayatin wadde kyakwewunda kyaggulu lina kubeera ddaamu ekiro nekuzzayo bashayatin ate nga oyo omwana ebyo yabikwata dda aya zonna yazikwata ng'akyalina myaka 7 ono naye nazize mpozi oli imaamu Eso ndi imaamu batira nnyo ezisomero eri mu arwahi ogendayo mu arwahi bazikwata. Okay, barakallahu fiikum. Tugenze ku namba 4 amanyaze Khayat Saleh Rabide n'amakulu gwakumeka nga oyitaba mu nsitani gwakubi wagenda paka kumutendereza yavaako nga lumu kati kyolina mu nniya inshallah kasubire Allah kyagenda okuwa inshallah nsaba Allah leero akuyiseewo. Kakati mu bibuuzo bye weerondedde naawe tuweeyo emiteeko gy'abantu babiri nga baakolimirwa todda mwe baayogedde. omukazi yeefaananyiriza omusajja aki omukazi yeefaananyiriza omusajja basa bibiri tusa bibiri n'omusajja yeefaananyiriza omukazi tumubuulirwa kuba tusaze ensawo netujja kibadde nga kyekimu awunzisa ekibuzike bwati tunamusobola ng'amagezi mangi mashallah. Okay. Naawe ekibuuzo kino kikomyewo nti obusiraamu bwateekulwa amazzi emiteeko tuweeyo ebiri. tulina alma unajis gebamaze tugaddamu emiteeko misufu mirala mingi kikumeze tugendeko tujja kwera nibaleteddaako twandibaite tumumwana letaddaako namulesedda kale ani amulonda nambemu Yunusu Kisame nga nviiridde ku nnya namba emu omusawo w'abantu. Amazzi tulinayo amazzi ag'omukisa n'amazzi agatali ga mukisa. Mungu agamba wanazalna minas samaa'i maa'an mubaraka ge mazzi ag'omukisa. Kati waliyo n'agatali ga mukisa. badde mayingeri mwogereza Ago sigiina. amazzi ag'omukisa gatonnya ne babaawo tetugenda kufunga obubonero paka nga tumaze okwetegereza aya gyasomere musulaki mubaraka suratu Qaf. eri mu Qaf Naam. ونزلنا من السماء ماء طهورا يا فرقان
Page esooka sondokwavo wansi. Imam Mubarak. Kakati mbadde siwuliramu ku mazzi gatali ga mukisa obuzibu anchallenge nze mbadde siwulirangako ku mazzi gatali ga mukisa wa amtarna alayhi matara ate azaabu anti atogobera teguba mukisa bamubonera Bomeka busatu وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين عذاب era azab mubonero afuna bubiri alowooza bulowooza okay asimbuliza ku kimu ku kirala tasimbuliza balina simbuliza ku byombi ndowooza omukyala enamba eyokubiri agifunye kakati tugenda kuwummulamuko tugende mubaka bwabakadde baffe temuvaawo tukomawo wegedde ansa nga ntuufu nozitabajagira boti bakujja kubonera alimaniyi walimadi byadde bituufu wegedde nebawa netukuba omukisa ati nopaaluka nodda eri wadde otula ku bino okola n'omuntu era bizinesi nyingi amenya tubakulisizaayo omubaka wabakadde baffe oluvannyuma lwokubakulisaayo tugenda kugenda ku gyoli maxi ate era tuddenewo mumbejja buli omu bajje ku rawundi eno eyokubiri nga buli muntu ategedde wawaagwa namba 1 oyo musawo w'abantu yakyongerako nga bamubuusabuusa kirabika luzaali bamutadde bamubuusabuki yabadde mu suratu al anbiya alayhim ssalaamu nakonna obonero 6 kakati ntugende bamulushidi yasomye surati qadar najeyo obonero 3 mukeba nayadde mu suratu al isra nakonna obonero 9 kati khairat nabira mu surati kawthara najeyo 6 bwebutyo butambudde mu Qur'an al-Karim tweyanza nnyo nga tweyanzege ate era n'omumbejja agenda kutubuulira bakoze batya. Kirungi nnyo okugenda mu rawundi eno eddako nga buli muntu amaze okwetegeera nga bwali nti ono yabaka maluusi alina okwetegereza buli kimu. Kansooka ate ntuuseeko obubaka bwabakadde baffe katono nnyo bwenvaayo ajja kuba nga abategeeza oli ajje nga amanya waayongerereza. Batuteekamu ssente mu nsiitaano y'omumanyi 226 be bakadde baffe aba anti-porridge. Bano nno anti-porridge be bokka abeesoboddeyo okutaasa bannayuganda naddala wakati nga twolekerwa omwezi guno ogwa Ramadan era mugwe tulimu. Nolwekyo tokkirizibwa era tokkiriza tokako omwoyo gwo kusiibulukukira ku bintu by'otategeera. Ensonga lwaki ate oyinza okweyongera bulwadde oluvannyuma n'olemererwa ate n'okumalako omwezi guno ogwa Ramadan. Nolwekyo bakuleetedde obuwunga bw'obuugi mu bika eby'enjawulo nga buno bwa mugaso nnyo eri obulamu bwo. Ate bulumya njala ate nga buwooma ate nga bulimu ekiriisa. Balina obuwunga nga estapo nga buno oteeka mu mazzi gwokya noonywa. Era bakuleetedde obuugi obw'abaana abatagejja, abasiiwuufu, abatalina apatayiti, abanafu mu mubiri nga buno bukoleddwa mu mata, ensujju, kasooli, matooke ne mu bibala. Nolwekyo tubagamba nti basange wali eri wandegeya Bombo Road nga wakava ku bitaala oba okuba essimu okumanya ebisingawo eri 0750 10 8 oba 0780 35552 nga balimu n'aba Prestige Margarine Seyaji gwasiiga ku migaati ng'alimu ebiriisa Tomoni. Genda mu supermarket ekuli okumpi oba edduuka erikuli okumpi ofune abasuubuzi. Mugende mu Chapa General Enterprises wali mu Kikuubo opposite n'Embusa Arcade awo wennyini webisangibwa. Abagenda mu mikolo Prestige Margarine, abagenda okukyalira ku bakadde Prestige Margarine. Mu kisiibo bano bannange eddaaku lya Prestige Margarine ojja kusiiba nga oli bulungi nnyo nnyo ddala.
ate nga Baliki Spices gwenna ayagala ebirungo ebiwoomesa byofumba ate nga bikuyambako okukola nga eddagala wekwate Baliki Spices tojja kujulirira. Bano balina ebirungo nga Mixed Spices nga bino birungi nnyo mu kukola emigaati, cakes, daddies, donuts n'amandaazi. Mixed Spices bikuyamba okuzitoya ebyofumba, okubiwa akawoowo wamu n'okubikuuma obutonooneka. Kale Baliki Spices balina ne tea masala, pilau masala, muchuzi masala, garam masala, okra sauce ne okra tea, beef masala, chicken masala, fish masala n'ebirala bingi ate nga byakakasibwa ekitongole kya UNBS. Basuubuza bw'ayagala ebingi awamu neyeetaaga akamu. Kale basangu wali eri bweyogerere ku bbuto emabega wa Naalya SS oba okube ku ssimu okumanya ebisingawo eri 07409043 oba 0786227214. Kangende ow'omumbejja Africa Amazzi ate atubuulire ekidako. Okay, kale tuli mu mwetololo ogusookera ddala ogusookedde ddala nga tulina abasiitaanyi bali bana, abasiitaanyizibwa bali bana okuli Kisame Yunus okuva e Mutongo, Medical Doctor Lukongwa Murshid okuva e Wakiso, Abdul Hamid Mukeba okuva ku Bilal, Kairat Swale okuva e Namagoma. Kisame Yunus Mutongo mu Qur'an yafunye obubonero 6, ebibuuzo bye 2 yatuuseeko kimu n'alondayo omulundi gumu n'abeera nga alina obubonero 13. Qur'an 6, ebibuuzo 2 yatuuseeko kimu n'alondayo omulundi gumu ogw'obubonero 2 n'abeera nga alina obubonero 13. Lukongwa Murshid okuva e Wakiso mu Qur'an yafunye obubonero 3, ebibuuzo 2 yatuuseeko kimu n'alonda emirundi 2, ng'omulundi ogumu yafunyemu obubonero 3, ogumu yafunye obubonero 2 n'abeera nga alina omugatte gwa bubonero 13. Ne tubeera mu wokusatu Abdul Hamid Mukeba okuva ku Bilal e Bwayise mu Qur'an alina obubonero 9, ebibuuzo 2 yatuuseeko kimu ng'ekimu yakifunyemu obubonero 6 n'alondayo omulundi gumu bwe yafunyemu obubonero 3 n'abeera nga alina obubonero 18. Kairat Swale okuva e Namagoma Qur'an yafunye obubonero 6, ebibuuzo 2 yatuuseeko kimu taina omulundi gwe yalonze n'abeera nga alina obubonero 11. Kisame Yunus okuva e Mutungo obubonero 13, Lukongwa Murshid okuva e Wakiso obubonero 13, Abdul Hamid Mukeba okuva ku Bilal e Bwayise obubonero 18 ne Khairat Swale okuva e Namagoma obubonero 11. Tuyanza nnyo gesebo omumbejja kati buli muntu ategedde wayongereza. Kale namba emu yingirawo yingira ku muzindaalo ate tukuwa ebibuuzo byo bisembayo. Amannya Yunus Kisame okuva e Mutungo okunya omusawo w'abantu. Omusawo w'abantu. Kati omusawo w'abantu edduwa gitwagala gyetusoma nga tulabye aliko obulemu giwa abawuliriza. Alhamdulillahi alladhi adhhaba anni al-adha wa afani mimma bitalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Buseba ngwagikwata nnyo n'okusinga erinnya eggego. Kakati kino kyekisembayo nga ogyeko Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu, tuweeyo sahaba omulala omu nabbi gwe yali naye mu kusenguka ng'ava e Makka okugenda e Madina. Abdullah ibn Abi Bakri radhiyallahu anhuma ajma'in wa ani sahabati ajma'in. Ngambye nga ogyeko Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu, tuweeyo sahaba omulala omu nabbi gwe yali naye mu kusenguka ng'ava e Makka okugenda e Madina. Amir ibn Fuhayra radhiyallahu anhu. Dinda kulije erinnya lyali sokogera balisani dienjogedde wano lyonna obubonero lizi wasosokogera. Abdullah ibn Abi Bakri
radiyallahu anhu. Zikinsimulira. Tony Abubakari. Atulai kuna Abubakar. Yali nenabira nabo ku safari eyo. Yali agenda nabafunira amawulire agali batuwa omulala. Omusawo abadde ebintu bingi sayansi alina omusijja kusobola. Naye kirungi ndowooza Ebibuuzo bye? ebibuuzo biweddeyo. Kaakati ndi ku namba 2 Murshid Rukongwa Wakiso. Okay, Murshid Rukongwa. Assebo. Ddi omuntu lwakkirizibwa okusaalira mu ngatto? Ng'atidde amazzi alina obulwadde obanga mutambuze. Bakuwa obubonero. Nakino nga yeekengedde embeera singa gye mwengatto simazi gokka wayinza kuba lwa ebirala era kyafu. Okay. Kisembayo ekibuuzo kyo tuwe amannya ga sahaba ayogerwako mu Qur'ani mu bujjuvu. Nkikuddiremu. Tuwe amannya ga sahaba ayogerwako mu Qur'ani mu bujjuvu. Mu Qur'ani yamwogerako mu bujjuvu. Ayitibwa bamulondi. ayitibwa Abubakar Siddiq. Bamulondi. Oli namba ebadde namba Namba mega? 3 awanise. Namba 3 jamu. Abdul Hamid Mukeba namba 3 okuva ku Bilali Islamic Schools bwayise. Allah ta'ala mu Qur'an al-Karim falamma qada Zayd minha watara Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu. Yobonero busatu. Zaid ibn Sigalira udda. Era ndowooza asigaliddewo ddala nga omumbejja ssebo bwakulagidde. Amanyi abambejja tebasaba. Alagira bulagizi basiima busiimi aga nti sigalawo. Kale nga bwasiimye osigalewo na bino bibyo. Ani? Amanya Abdul Hamid Mukeba namba 3 okuva ku Bilali Islamic Schools bwayise. Owaffe tubuulire omuntu akkirizibwa okusaalira mu nzikiza. Omuntu asobola okusalira mu nzikiza abayagadde. Mbamu obubonero. Gaba? Ate juge ekitwa kironda na kironda. Anti ansi eri Yesu Akkirizibwa. bamu obubonero bwe. Ayisa obwongo yikinga ye nedda naye ate tuzigwa edda bwe twakoleranga ebibuuzo bateeka A B C D nga bitukuba okukuba kati oteekako emu nga tebaagala ndala nga bwobuddemu teriyo ku reasoninga. Kakati ekibuuzo kyekisembayo nabbi lwe baamukuba amayinja yali naani mu lugendo olwo? Baamayinja yali naani? Barakallahu fikum. Amina. Sahaba simujiki. Oli obadde namba? Namba 3. Namba 3 namba 4 yayi. Namba 4 wanise? Then tuba tudda waggulu Lukongo. Tuba tudda wani? Waggulu. Tusooka wansi wabatali ntudda waggulu. Nti nowa waggulu asembayo agambye nti kimuyinyi. Gwe Lukongo? Ati gwe bakwogeddeko nga Lukonga Murshid yali Hamza radiyallahu anhu. Akoze ki? Yali nani? Naye eddoboozi lyo liri wansi yali ne Hamza radiyallahu anhu. bako omulala. Kisambe gaddako. Yunusu Kisame mutungo okunya namba 4 omusawo w'abantu yali ne Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Nedda. Manya nze Hayat Saleh okugenda mukono naye ne Zaidi bwe ne Zaidi bwe awan
Anita. Musawa toyagala kudda. Balekine tukati wakyali bubonero. Kati obubonero bugenze naye akimanya atibuulire bubuulizi. Okitegedde? Ani? Kirabika nanyo kibuuza ate amujjukidde. Tesoboka. Tasobola mujjukira. Lwabiro byamukuba amayinja yalina abantu be yali nabo. Tuweewo ebisolo tulabe. Omusawo w'ebisolo. yaline sahaba yitibwa Atufail ibn Amr radiyallahu anhu bwe bamukuba amayinja nga Zaid ibn al-Harith. Zaid ibn al-Harith. Kira mu pepa ya mweno mu round eno Zaid ibn al-Harith azze ebibuuzo bibiri. Kubanga babuuzizza sahaba ayogera ku Qur'an al-Karim falamma qada Zaid minha wataran zawajnaka awinamuleeta nti Zaid ibn al-Harith ono nambanya kairati yabadde okumpi ennyo n'ofuna obubonero bunu ke kamutawanyiza agayi Zaid ibn al-Awwam ate nga kabunu tukwetaga nnyo kubanga bazaidi tebali omu kolo Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu Zaid ibn Harith radiyallahu anhu kati kabunu tukwetaga nnyo kubanga kabaawula abadde asemberedde ansa bagamba omusajja nasi mukambwe ennyanyiza omumu obubonero naye wano waffe tunywezamu kanati katonotono oluusi naye nga abadde asemberedde nnyo ate abadde singa geyoge nti Zaidi radiyallahu anhu ate adde asobola okufuna naye agee Zaidi ibn al-Awwam nabanga lalambadde adde eri ebyo bibaawo yensiitaano kakongolero amanya ze Khayat Swale bena magoma ngayina ambanya banga tunudde erikwano ekamera eriba ku ensi yonna eba ekulaba kakati Khairat ekibuuzo ekyo kigamba ddi omuntu lwakkirizibwa okusaalira mulimbo bakkirizibwa okusaalira mulimbo ddi kakati tuyinza bakkirizibwa okusaalira mulimbo bwesiwulira njoga nti akoze bubonero nga atooka yogera nnyo tebakkirizibwa okusaalira mulimbo takoze bubonero babulonde namba abeera namba emu kino so kisame namba nnyo okuva emutungo omusawo w'abantu omuntu akkirizibwa okusaalira mulimbo singa wabeerawo omufu gwe twaziise mulimbo nga teyabaddewo nga tumusalira bubiri abadde akyakinyonyola kyekyo ate babuliriza eri tebamutegedde bulungi ate nga twagala kati gwe olwokuba ansi ogimanyi kati gwe osisalizzaawo jangu okidde mukinama kubanga ekigendera kya puroguramu eno kuyigiriza abantu baffe eri singa wabaawo omufu eyaziikiddwa naye nga muganda waffe omu teyasobodde kubeerawo nga tukola ki nga tumusaalira omuntu oyo yakkirizibwa okubeera nga amusaalira ku ntaana ye webeera mulimu so si muntu tubeera nga muganda we natuuka kutuusi nakubirawo miranga ati bannange abagenzi nga mulabye nekizikiza ani amanya Khayat Swale kakati Namagoma oba tosobola kwogera nze nempulira era nga kuwa zero okuva e Namagoma muba luwalala bataka kale mu Namagoma tuwa amannya g'ekibuga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye baamukubira amayinja bamunoga enkonyogo siwulidde kyagambye yogera nnyo mukwano ekibuuzo nja kikuddiramu nti tuwa amannya g'ekibuga Nabbi gye baamukubira amayinja nedda mpozi namba abamuddirira nti abaira namba emu
Yunus Kisambe Mutungu Kunya musawo nga yazze kulonda ambanya omusawo w'abantu nabbe bamukubira amayinja mu kibuga ekiyitibwa Taifa. Dhulhulaifa aliyo mikolo gya bakubayisawo ndiya bagenda kukola mikolo egya hijja umulawe ebiti bamukubira wa omusawo w'abantu oyo alina amanya g'abasahaba gayogerayo era yatakhasasa obunyo mu basahaba Taifa imam Taifa nabbi bamukubirayo amayinja naye ati lwaki yo wagimu kuba ettaka lyayo lyegimu mantiqa ziraiya saza Allah alikola nga limu birazi okulima nekibuli eno Taifa 100 kilometers from Makkah naye yatambuzawo bigere nno sebo tiyagenda nansolo yatambuzawo bigere nekimutwalira ennaku 5 mu kugenda mu kudda nakusa ennaku 7 yalina ebisabo nga kwangwa kutono sallallahu alaihi wasallam. Ensi ttaano y'omumanyi 226 bwe batyo babadde basiitaanyizibwa ebibuuzo byabwe biweddeko. Mumbejja ali bize okulaba nga akola buli kimu kyonna kyonna okugatta okulaba ani atoolebwako ani ayongeddeko okusinziira ku mbeera naye leero tubadde tunatuuka ku muteeko gutoolwako nolwekyo manya nti zonna oba oyogedde ekifu twakulese naye wanaddako singa onogezaako okulinnya omweramannyo gw'onoomanya kakati nga tebalina kubalangirira ono enniya yammwe njagala mugiteeke nti tutwalako ababiri bo balina okubeera nga tugenda kusinkana be insha Allah ayitako alina okuba nga alina obubonero 2+ asobola okuba nga akulembedde alina 19 ngaowokubiri 15 ate netujja netukola rawundi endala ng'asembye alina 25 katuyinza kutwala 19 tugenda eri wali best loser netumugjayo ateekeddwa okuyitamu ng'alina obubonero 2+. Kwegamba gwe 19 nga nobeera nga gwosinze mu banna abaddayo oba tukutwala naye mugambawo yo omukisa musooke mutumire ku beewamu kubanga banagenda okulangirira oyinza obutasobola bulungi kutumirako okubalwadde bo kale akasindalo kaako tutumira bameka sheikh nga bwoli musawo nkuwadde 3. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Yunus Kisambe omusawo wammwe kunyaawo emutungo okutumira ekisookera ddala antumira ku sheeku wange Hassan Sulaiman nentumira ne ku sheeku wange Ali Katende nentumira na buli musiraamu asibulukukira ku chapati n'ekindaazi ekintu ekyo kyabulabe nnyo eri omusiraamu kijja kuviirako okubeera nga olwala okusibulukira ku chapati lindaazi ne soda ekitali ekyo nga maliriza basibulukukira ku kikati basibulukukire kuki basibulukukire ku ntende sheikh tumira baganda bange mama wange jjajja wange Mungu atusaasire ffenna abasiraamu baganda baffe bonna gye bali babawangaza emirembe. Ntolina mukyala omukyala ntumira n'omukyala gwenja okuwasa wadde simumanyi badde manyi mwefekisiza mbwe temuwasa kakati owokubiri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Erinnya Moshiri Lukonga okuva Wakiso Bakka ntumira abasiraamu bange bonna abali ku masijidi awo Masjid Umaru Kimoggo n'abayizi baffe bonna abali mu Abdulrazak Islamic Primary School mwenna tubagala nnyo mubalire ddala n'abazadde baffe abatwadde abaana tusaba Allah bawe ekisinga obulungi era tusaba Allah tuwe ttamu tugitambule bulungi inshallah. So nentumirako n'abaana bange Abdul Fattah bakola bulungi bigezo bya senior 4 ne banne bonna basabira ddala basaba success njereere ne mukyala wange nkusitumira nnyo webalijja okola gyonna ewaka gyotusaako engalo saba Allah bwome ekisinga obulungi. Mukyala wange sajja imamu omulamba amanya Abdul Hamidi Mkeba okusomera alhamdulillah bonna bangi badde basatu abiri bawulira momu ntumirako bakadde bange
Mr. Mukeba Idi, Director Salam Junior School ne Salam High School ekawanda wa Bitembe, ne mama wange Kagoya Salima omusawo netumyako sawo wachi omusawo w'abantu netumyako ne ateka musere ku ssomero Bilali Basa Fatuma ne Basa Akram sallallahu alaihi wasallam bulungi Allahumma amin. Then netumyako n'asembayo bana mikono gya bensoma nabo muthali ya thanawi ku Bilali wa Isaf Maalif ne Junub. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nga Hayat Salih na bidena mko. Ntumirako bakadde bange Isa Salih ne Aisha Salih. Ntumirako ne mikwano gyange gyonna gye nasoma nabo nakasero. Aisha ne Shumia. Ntumirako n'abantu bonna abeera Magoma. Sala Allah abamuyisinga mu bulungi. Ntumirako n'abapaa. Nakasero soma uri ku ddala lya Thanawi. Allah stress Allah terumbaraka. Webale nnyo webalire ddala. Kati ngenda wa Mumbejja ate atuwulire wa ngeri ki gye muyikozeemu era nja kumusaba bw'anaamaliriza ate ajja kutubuulira baani abagenda okujja enkya inshallah nabo bajjenga beeteeseteese. Nze nno nnyinza obutaddamu ati bw'anaabamaliriza tujja kubanga engera bulijjo abalangirira oluusi olulangirira ye ng'avaawo kale ye yanaasigala yekka ng'alangirira. Nze mbaagaliza ddaabwe ennungi inshallah tusingane. Okay, tubebaza mwenna basobodde okubeera nga mubadde mutuwuliriza okuba gye twatandikidde paka kakati nange ne mbagaliza ddaako ennungi. Mwebali ababadde ku YouTube channel yaffe eya Pearl FM Islamic channel. Mwebale nnyo mwebalire ddala n'enkya mukole mutyo. Atubadde n'abasitaanyizibwa olwaleero badde bana okuli Kisame Yunus okuva Mutungo nga medical doctor, ne tubeera ne Lukongo Murshid okuva Wakiso, Abdul Hamid Mukeba okuva ku Bilali Waise ne Khairat Swale okuva Namagoma. Emitwalo gyonna giweddeyo era ng'omwetwalo ogusembyeyo batugiyita second round. Kisame Yunus Mutungo ebibuuzo bibiri byonna yabiyise, ekimu yakifunyemu obubonero 6, ekimu obubonero 2, n'alonda emirundi 2 ng'afunye 2 n'abeera nga round ey'okubiri afunye obubonero 15. 15 obugata ne 13 obwo yasoose ofuna aba n'obubonero 28. Lukongo Murshid okuva Wakiso omwetwalo ogwokubiri ebibuuzo bye bibiri ekimu kye yatuuseeko, ekimu kyaganye tasobodde kubanga alina kyalonda n'abeera ng'ayongeddeko obubonero 8. Obubonero 8 obugatta ku bubonero 13 bwe yasoose n'abeera ng'ayongeddeko kyekyo. Yatuuse ebibuuzo bye yatuuseeko kimu n'abeera ng'ate ku bubonero bwe yasoose ofuna 10 n'obusatu ayongeddeko obubonero 5 n'abeera ng'alina obubonero 18. Abdul Hamid Mukeba okuva ku Bilal omwetwalo ogwokubiri ebibuuzo yafunyeeko kimu yatuuseeko kimu ekimu ne kigaana n'alondayo omulundi gumu bwe yafunyemu obubonero 3 n'abeera ng'omwetwalo ogwokubiri afunye obubonero 8. 8 ne tugwongera ku 18 bwe yasoose okufuna n'abeera ng'alina obubonero 26. Khairat Swale okuva Namagoma ebibuuzo byombi omwetwalo ogwokubiri biganye talina kyalonze n'abeera ng'asigaza obubonero bwe 11. Kisame Yunus okuva Mutungo obubonero 28, Lukongo Murshid okuva Wakiso obubonero 18, Abdul Hamid Mukeba okuva ku Bilal obubonero 26, Khairat Swale okuva Namagoma obubonero 11. Bano bayiseewo okutuuka ku mutendera ogwokubiri. Tulinako Kisame Yunus okuva Mutungo n'obubonero 28 ne Abdul Hamid Mukeba okuva ku Bilal Waise obubonero 26. Bano betusuubira olunaku olw'enkya inshallah mweteeketeeke. Tujja kuddamu okubakubira amasimu okubaako kye tubagamba. Tujja kubeerako ne Nasal Jamala Musa okuva ku Madina Islamic, Habiba bint Abdul Karim okuva Kawempe, Kasumba Hussein okuva Masaka, Wandega Ahmed okuva ku Bilal Waise.
tulinako Shakira Kayaga Shakira okuva ku Bilali Bwayise, Mulondo Abdul Swamadu, tulinako Katende Imran okuva ku Madina Islamic, ne Twaluha Unaisi okuva e Kawala. Mbagaliza okusula obulungi akumata kumira mpera mwero.